Ochalaba okwanjula n'embaga. Nebale kubeera ng'oli mu Club Delta TV tukole tulina omukolo omwami ali wano ekidaala akijjuza ye teyafaayo oba mukolo gwa scientific yagamba nze kandeete ebintu kituufu mwebale nnyo ssebo kale nnyabo waalaikum salaamu wa rahmatullah munange kasimayiro nkalaba ekyo omwana omulengera wulina akomawo mwana mulungi nnyo oyo badde ng'olina omuntu nange mwanyinaze yamulaba nga sina we ŋŋaanira namuleetera nga talina kyabulako ali self-contained mwana mmodo omulaba biki by'omuzuddemu ssebo banyinyabo biki by'omuzuddemu ebikuleese mwana wa mpisa ate bwe tuba tunyumya olaba nga alina future eri bright so ng'olina okulaba nga nawe okola ekimulaga nti ojja mubeererawo mu ngeri yonna yonna ennyabo oyagala muweereza kayimba ki leero biri akakingisaha kwagala ng'otudde wali kozi n'akabobi wayini keyayima n'agamba for better for worse I promise kati kimugamba I promise shida kutegeeza nti I promise you wabula mwakwatagana yegwe shidi ye yani ye shida muri ba solvent perfect match webaze ku bantu sebo wanyinyabo webaze ku bantu nebaza abantu bonna bambeedewo bakojange bannyinaze baganda bange mikwano gyange kureshi sebulime oyambeereddewo nnyo zahara babiri ezahara abasinga gye bamumanyi nga zali abaddewo nnyo mu kintu kino okuva twakitandika waliwo mukyala aisha abaddewo nnyo joan nansubuga masi abaddewo nnyo ogolaba nga emmotoka avuga misana kiro bestman wange kuva lunaku olwasooka tuli naye paka kati webale kubeere kale nyabo webale kunyumba webale kusiima n'amasuuti design mpya ekala mpya kituufu nnyo tena bipya anti era tuli mu kipya high five Delta TV tukole abagole baffe leka tubaleke ate bagabe ebirabo nkwagalanya nga tuleeta ente nga bbiri naye emu netuddukako esigaddewo nekola etya netulwanayo sajja netuleetako okugulu kumu yo nedduka togamba egenze ennema bw'olaba ey'amagulu asatu eyo gikwate yeeyiyo mutabani sooka ogyewo wali naye ensalwa yo tugireese mugireese kyogamba ekyalo kiwunye vumbe tishida ayina case wangi it is not a criminal case badde nga nti omwana mwagala mutwala ku Buganda Road Court love case bwe wayise nabo bakubireko mu ngalo mbadde sitidde byonna ebitali mu kidaala ye biri muno biri omwo ye ko shida era nkusaba tomulyangamu enkoko eno taata omwana ono akimanya ekkanzu olina nnyingi naye neeyokkiriza ogisiime taata tusaba omukwateko nemutwe omuwe n'emikisa amiina sembeza wali omutwe taata kukwatemu sembeza omutwe taata kukwateko omutwe atuwe emikisa otyo ne beene n'abeeranga ku mukolo kwali naye nenyinimu bannange kwali taata nze obutafukamira si bujeemu siyinza kufukamiza beene obuganda obwobutadde ku ttaka nsaba okkirize beene atuule mu ntebe ye wowe nyini ate munange yenna nyini ttaka beene ku mukolo gwali mulabe bannange akanyiriro ate tayita bwomu ye ne Nnaabagereka nannyini Simayiro naye n'amuwerekerako mutunuze eno taata Nnaabagereka tumuleese okimanyi nti Simayiro ka Nnaabagereka kafaanaganya kamaama Shida kana bakwasira emizibu jangu wano senfuma jangu wano anjagala senfuma nga ekifaananyi taata mu maaso g'abatakansi ye nga nze mujulizi ye omwana ono tayinza kugaba mpewo ye
Enamba plate zino bwe bujulizi nti za pikipiki eyo era mpya. Ye. N'ebiwandiiko ebiri mu bbaasa eno Ye. ya pikipiki eyo. Senga akomewo kati. Ebyo bye bikakasa. N'enamba plate weeziri okukakasa n'akatabo kaayo. Logo book. Naye kaadi y'ekidduka kyonna kyonna etwala omwezi gumu nga bagimaliriza. Waliwo ebiso. Bwe waba waliwo lisiiti. Weekomeraawo. Nze ndi muvuzi wa bidduka ate ndi musuubuzi waabyo. Neyanziza taata. Ekyo kye mbadde nsinga okwetaaga. Ninda kwagala oya yalabana togenda kwegisa sirikwekira bana bakubaganya embira sirapira unane kinane namaji ensupe omukamushita kunanika empeta eno nga nkusaba tolabanga omuntu omulala yenna. Mathena neyereddayoko wange Senfuma Rashid kunanika empeta eno olwaleero nga nkusuubiza okwagala ate nga naawe nkusaba era obeere mwami wange mberera. Abaakera okuwasa baasobwa. Serekera zero. Omuwulidde kunanika empeta eno olwaleero 5 balenzaire 2 1 0. Mumuyambe kumsa. Nabadde ewange jjo anti yatugambye nti abazadde naffe tuyambeko abaana. Neŋŋamba muwala wange Firidausi nti jangu okuva wano oluguudo lw'eggaali y'omukka ng'eggaali y'omukka eyitawo. Naye kyeyakoze nga dadi give me penso nga muwa penso ng'akuba luguudo lwa ggaali ya mukka olupapula nga aleeta nti dadi maze. Omukwano ashidde kuleetedde essaawa eno nga nkusaba buli lwekitunulako ojjukire ng'omusawo w'eshidde omu bw'ati gyakulinda. Ebintu bino byenkuleetedde mulimu amenvu gonatira ng'obyamukakasi otyo. Muganda wange Tikkulo omukyalo munyoleko ne mu nsingo mwebaza okwetikka
mpola otyo laba kakeya sanga na eranga we mima gaka message okalaba no katikinga kasoma atebo kamala no deletinga anze nkanya kunyweza kakodyo kange butakwamu babuli bemanya ntoje nyongera munaka perfume olone komitinga kubuza kunese kwewanyo ngana yezera manyiti oli mukuboja babuli wemera kulaba nganze gwoloja kubanga bakuza tebakuza era newe wekoza esawa yaffe esooka mukwane wedde era nga tugamba nti gowns, changing dresses, maids dresses, gomesi, makeup, saloon, kusomesa baana nviiri, mukolo gwonna ku Sharita's Bridal World tubikolako. Leka tugende mu Bulango bwe tukomawo tugenda kulaba omwami n'omukyala ba Canon Gideon ababaddewo n'obulwadde bwa siri mu myaka 25 bakikoze batya badde bajaguza mu bufumbo. Tova ku Delta TV tukole, leka tukomewo. Okyalaba okwanjula n'embaga.